siri musiru oba muwumba tutu asembayo kusanga nga Nsereko yakutte ejjambiya atemako mpuuga nsamba omutwe. Abalibaawo abaana baffe balijulira kyenjogedde, tekisoboka era sijja kukikola kubanga mpuuga talyanga nguzi. Ebintu ebyogerwako byonna byateekebwa mu budget ne biyisibwa ng'ebirala bwe bibadde biyisibwa n'abalala ne babiganyulwamu. Siyinza kudda ku mutwe gwa munnange nzanyireko ebyobufuzi olw'okuba ndowooza biyinza okunnyamba ne bintuusa ewalala. Ebintu bingi bye tusobola okukolerako ebyobufuzi era ebiraga nti ensi eno yeetaaga enkyukakyuka, naye kikafuuwe nti bukedde ku makya nga Muhammad Nsereko ow'Ekkobe akutte ejjambiya ajjako omutwe gwa nsamba mpuuga. Tekisoboka. Abalala bonna ne bwe banaakikola nze sijja kikola. Bagamba nti ssente ezibulankanyizza wano mpitirivu mu ggwanga lino. Yeno palamenti yasenshalinga minisita Museveni n'amulekezaako mu ntebe era n'atamugoba. Ate ne gavumenti z'ebweru nazo ne zitasanctioninga minisita oyo. Kakati ogwo mukisa gwe. Kati eyo feezi twagivaamu. Kati eyo Katemba sikyamubeeramu. Ekyokubiri, Peneti baamuwa twiliyoni emu nakati eddwaliro teririiwo. Ninze bannaffe baleete ku censure motion efaananako bw'eti eyo gye njagala okuwulira. Naye ekisembayo kulu nnyo. Nga bwe basenshalinga ani n'agenda wano. Palamenti eno erina gwe yasenshalinga pulezidenti n'agaana okusayininga. Kati nze sikyakola bya kigwi kya ddalu. Sikyakola bya kigwi kya ddalu. Palamenti eno yali etuddeko n'esenshalinga minisita pulezidenti n'agaana okusayininga nakati minisita waali. Ansa yeeyo. Toyinza kukola 1+1 ng'evaamu 11 mu kifo kya 2. Kati eyo temuli makulu.